Tubaniza abannamawulire ab'enjawulo olunaku lwakuba nga tuteekateeka Arsenal Sunday omupiira ogusemberera ddala nga ffe ba Uganda Elders Association of course partnership ne bannaffe aba Riders tubagamba tuteeseteese olukungaana olugalawo omupiira ku Sunday eno okusuubira nti Arsenal egenda kusitukira mu kikopo ekya Premier League okubanga ekitwala oliwaddemba okutwala ebirowoozo byo ebyaffe byebyo ng'aba Arsenal kitusukidde mu kikopo kyaffe tugenda kuba tukitwala ku Sunday nolwekyo tukwekeza olukungaana luno nga bagana bajja okuba nga bongerako kuba nti tubakoowoola buli omu gy'oli oluwase ng'ate Arsenal njagaliza wenyumiriza mu kuba nti sizoni eno tukola eddala bulungi tukuyita tujja ku Riders this Sunday okutandika saa 6 tugenda okuba nga tucelebratinga ffenna ate by the way si Arsenal yokka base even ne West Ham Association ne banaffe abakyakyaina kye bakigenderera ng'aba Man United bo babeerawo okusunga nammwe mwenna tubayise kisinga okubanga Uganda tulugatta era nga mukulu wange wajja okuba nga naye ayongereza akawunti ffe tubayise wano ku Riders ku Sunday eno tugenda okuba nga Arsenal ne baganda baffe of course Elders Association of Uganda in conjunction with Riders twagala tubeere ffenna tusanyuke ate era nga bwe tulaba ku screens ez'amaanyi nnene tusubirawo ne kabbandi n'ebirala era byenjagala ndowooza saa zino interim chairman Kazola atwongereyo English Uganda. Uganda. So, but this is the palm new. But today we got season the later and the under September. And Arsenal, we are just 2 points within Man City, beating them. The 23 away. Arsenal fans the myaka gyonna ne tulanga ttiimu yaffe twakimanya tujja kubanga number 3 or number 4 naye kulaba nti coach n'abasambi bazannye bulungi nnyo best defense most goals and not just that but also nga tuzannya bulungi nnyo. You know, you watch Man City one touch football, one touch but Arsenal is exciting. So tugamba okay, we have a WhatsApp group, Jamaica Arsenal Elders group, named Arsenal in a group Sinyo. Then to Arsenal our elders, let's be in the Prava, in the Wagina Pira, Professor Lawrence Mutaz, Kasim, Richard Yagava, this Chico, okay, so abantu bangi nnyo egrupu yaffe enanga japutano era agenamba weti nga balala baseno and naye kasita tuna West Ham era tuyitana association ya West Ham mu Uganda bajje bali tubayita muje tugenda bakulira byonna byemwagala make sure that because when they beat City we are definitely champions. So West Ham, if you're a West Ham fan of please come join us at Riders on Sunday, and it's absolutely going to be fantastic if we win the trophy. Of course, we can beat Everton and still not win. Tell me tonight, I'm going to put up quite a million new associations of Zenjabro, in association of Ginger Abubo, but you're going to Ginger, Linda, that's enough, but I don't know. So. Sunday, of course, one it's space in many new, but it's mainly the elite, the elders, but if you're a truly fan, please come to Sunday. Mike Bender, Rebecca, Ricky Man, Salvador. It's going to be absolutely fantastic. So yeah, we can't wait to see you guys. Yeah, but maybe from the our partners, Riders. Yes. So as you heard, we're looking forward to this great day, Sunday, this coming Sunday. I'm Fidel representing Riders, and this is an open invitation from Riders and of course Arsenal Elders, inviting each and everybody, rock your jerseys, it doesn't matter the season, and come represent. Let's close that season in style here at Riders Acacia. Looking forward to seeing you. We have promos on Nyama Choma and whiskeys for about 500k for 4. Feel free to come and enjoy and close that season in style. Season finale. Season finale. Yeah. Let's get it. Just for purpose of clarification. Yakati nga musuubira munaakola ki? Arsenal ine mikisa nga 75% okuwangula regardless ebiva eri ekyo tulindiridde
tujagamba ne banafa batera okukwata ku nkuba n'abalala bakwatemu mu peekola baye nga tawangula naye emitimu okulu fenna tubeerewo guys yonna n'abanamuli tubayise isa channels ez'enjawulo kubanga mutubeegattako n'abakulu baffe kino kubanga tubeere nabo mujje tubeerewo ate tunyumirwe tujjawo nga lwalina kyabuuza kubanga mugezezaako Man City celebrating akitugezezaase muzibadde nini first of all ye tiimu yasobola okulifayinga mu Champions League before ne yakati kaje ekyo celebrating kulaga ebimu ku birungi ebikoleddwa ekyokubiri tubadde consistent season ezo zonna ezisibiri zino ffe kama wadde Pep Guardiola had time kuba nti yali agudde n'ebigo ng'alaba nti nolwekyo ffe celebration zaffe ya bintu bingi ofuna bulungi nnyo tukoze bulungi gokipa waffe yabaddeko ebikipa w'omwaka nga Odegaard bonna bakola ddala bulungi so kati ezo nakigometiza amaanyi so ku Sunday tetujja wano okucelebratinga kikopo mujja kucelebratinga emipiira gyonna gigenda kubeera saa 12 n'ekitundu era bino ebigambo byange bikwate tobisalamu tetugenda mu kikopo tetusobola okujja wano tumpula time netugenda kuba nekinojo ku Sunday mujje mulabe ekigenda okubeera wini yase waliwo ekyenjawulo kyonna kyemuteekedde oba abawagizi omuntu ajja wano kyaba asuubira apart from just watching soccer oba Arsenal fans very talented mu bintu bingi so bedokula takubeera wano ekibenga takubeera nga Salvador myself so Arsenal fans abakola ebintu ebisanyusa bagenda kubeerawo and also it's an opportunity to network ati abantu of course elders from yaffe eriko abantu abamaanyi networking ojja kusanga ngaokuwandira mu office n'omusanga ate nze nga Arsenal fan waliwo wemba nga saagala nakwogera nabo n'olinajja nantandika kase mukimanyi berere nentandikirawo nensobola nekufuna neddiimu era and that's how you network with the fans and I keep telling the students abasomalians woba ogenda somewhere ng'ogenda kunoonya if a salesman nosanga nga obadde oyagala kintu se for example Richard Yangaba oyagala nefirinisisa nomutandikira ku Arsenal Odegaard biki ajja kuwa attention and before you know it you have an opportunity so abantu bagenda kuba networking abantu bali entertainment is going to be there newe tunaawangula Monday kuba public holiday Monday ababosi bonna mukitegeere Arsenal fans abagizi ba Arsenal balyanirule era bamanyiddwa waji kati bwetuna MK tiimu Toyota wamyinanga eyo tiimu yonna gira abantu tebalina kapunanga era tugala twagadde wano tugenda kuba bantu bakakkamu nnyo ate ng'era kozi n'ekirala mukulu kyayogeddeko tukoowoola abantu bonna bambala emijoozi gyabwe Arsenal yesinza okuba n'abakyala abalungi abawagira ttiimu so nabo basobola okwambala emijoozi gyabwe olabyeko omujoozi gwa Man City mu tawuni eno anyone ng'agwambala ziro n'abambala ttiimu endala kajanja Watifu wabakuba atumukoze press conference nga mboza mugenda wangula singa babakuba pate munajikola we are already winners by the way nangubuli but the fact that team is second position now wewe mpira na tusinze tasinga kwenye kusaka we are winners ekitegeeza muga celebrating okubeera aba first loser but yeah kenjo kendo kitegeke kyekugamba manyi mundu wala speed wangala but the fact is we are here to achieve rather celebrate our achievements era nga tubagamba buli omu amalaka jozike obaka pya obaka kadde tugensi yonna tugirage era twali twagala ne mwami Kagame oyo tubeere naye antogimizisotnos naye ajja kuba following oleba gyali n'abalala bonna akulaba nti tiimu yaffe eyaseno etuuka kuwanisa lwaki mbuuza ekibuuzo ekyo njala nkunoonye ku Monday anze weni twanoonya ku Monday tubeere tunawe kusana nga mulemeddwa okitwala kusana yatubeere fena ebigambo bwe tunakitwala onatugamba bwemutakitwala ogenda tugamba tulindiridde villa naye okutwala ekikopo kyayo kati nula villa ekikopo simple
Kazola wamutwala ekikopo kino gujja kuba mulundi gwakumeka? Kati tugoba Mani naye twagala Mani improvinge wadde tusobola kuba nga tusinda Mani over 30 points negative goal difference ate Mani is number 2 in my fans. We love the banter twetaga Mani banaye improvinge singa kale tubadde tuchesinga Mani nga Arsenal katuchesinga kyandibadde mu exciting. Man City teyina bawagizi nze singa ne kumanyi. So Manu, please improve. Abantu bagambe ekikopo kigenda kuba kya mulundi gwakumeka? Ebigenda analyst. Sembera ko tugambe kijja kuba kya mulundi gwakumeka ekikopo. Kati otera bahambe ekyo. Ensonga enkulu ey'okubeera nti Arsenal eri waggulu tekola bubi omugenzi wa Arsene Wenger ng'era tufuna Mikel Arteta. So guno guyinza okuba mulundi Arteta taba simanyi obumbuza mulundi gwa Arteta oba si gwa Arteta. Ogwa Arsenal. Ebikopo bya Premier League si byangi nnyo naye ate si bitono. Kubanga kisinga yawangulako kwa unbeaten. Netwala ekikopo nga tekubiddwako invisible. So n'ekyo we are here witness obuwanguzi ekyemirundi kiyinza obutakitwala nga kikulu saawa. Nange kakati buli wabyamizanyo mwenna bali wamu yabyamizanyo. Waliwo ttiimu ekuba waliwo ebira ne process okwetereza waliwo ezitatuka kwetereza. Omuntu n'amalira mu kyakutaano kyamukaaga sizoni nene n'amalira mu yamunaana abadda mu kutatamulira. Naye Arsenal ebadde consistent at least emirundi gyonna ever since Mikel Arteta azzeewo eyabadde I think 8 yava mu 8 najjawo mu top 4 top 2 now top 2. Ekibuuzo kyange tokizze mbuziza kiba kiwulika kitya okumala emyaka 2 kuba mmwe abakiyiseemu abamu tetukimanyi emyaka 2 nga towangula kuliya kyabulijjo nti olwobuilding kati Arsenal erina program yaayo ey'okubuildinga abazanyi b'obupapula wa world class yefuna omuntu nekituula abaana banga tonato w'amaanyi n'abeera w'amaanyi consistent okubeera nti talent za Arsenal zeeyongerako ate n'ebikopo tetugenda okutandika okutunulira saabisi wemijja Champions League I don't know what ebyo naye nga tubitudde FA kimanya Carabao kalinga ebyo byonna Arsenal naye kati ekigendero kyaffe kyakusigalako ate nga n'ebikopo tuyina basinga okwetta Arsenal yaliyo ng'omu naye I don't understand why Kenyans do that. But it shows how passionate fans can be, and I always tell people that I wish politics would be as they should be like taken like as if it's football. And the news of Bangalina enemy one in our money, maybe 90 minutes we're enemies, but after 90 minutes we are friends. No Sanga politics, so in Africa enemy for life. Really tell them that I wish politics should be like, sports fans. You're just for the moment, a few minutes after that, you're back to being friends. So, the sports, some people take it way too far, but I don't think it's like that. And hopefully the fans can not lose their lives and all that. But I know it's not to Monday. It's never it's going to be a massive celebration. Naye njala kukomeka katono tuvumirira nnyo ebikolwa ebyo eby'abantu committing a suicide. Sport is just fun, to bring people together, it's fair play, so si kirungi era n'abazadde tubakubiriza. I've seen kids cry, omwana oyo bw'akula akabira ku TV ayinza okwekola ekintu, abazadde nammwe mubeere careful n'abaana naddala omwana ayinza okugenda mu kisenge eyo tomanyereza naye tukumirira baabi si kirungi kwetta ekyo si kyamuzannyo n'akatono era tukisobola tusaba fenna omupiira kuba mupiira awininze ate tugende tukira. First, if and not if, once Arsenal is a new champions, then there is definitely going to be about 30 minutes of madness, tequila madness. That's something that we were supposed to surprise them, but now that it's out there, let it be there.
But why you so It was supposed to be a surprise, yeah, I shouldn't have surprise, said that. man. But yes, we'll get something else as well going. And then we have a lot of promo for the weekend for Arsenal specifically. So that's why I say rock your jerseys. We'll also be looking at who's rocking them well or who's actually a true fan. If you can do more, the better, right? Also tell them not to destroy your things because they will not win against that. No, we are hoping that we'll try and maintain the peace still, not like at the stadium. That's for sure. It's gonna be a party. It's gonna be one weekend time. Everybody just stand out and come have a great time. Ekitegeeza omwevuma venga. Tulina abawagizi balala. Mulaba ttiimu abawagizi baagala bali baluziire ate manager ayagala bano bawulire. Tulabana okulwanagana ku kibiri. We saw a game recently where Spurs were supposed to win, but the fans were not happy for their team to win. So How do you explain that? yarababuza